Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Bannayuganda wowe botazuukidde kibuuka y'abagamba nalwo teyazuukidde. Mbalamusiza nnyo buli omu gy'asinzira okutulaba. Mwebale nnyo okuwagira Media Choice Television yozesa alongo kanka kapita. Fena tugambire wamu nti awangaale agundegunde maaso moji wango tabuuka Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Ronald Frederick Mwenda Mutebi owookubiri. Emboozi olwaleero gye mbaleetedde nsaba okoowoola Omuganda n'atali Muganda alumirira Obwakabaka bwa Buganda nti mwenna mujje n'omulala agambe munne nti tujja kwetaaga okugiwa amatu. Kaakati ngitandise. Omusajja omuzeeyi gw'olabaawo erinnya lye ye Abdul Migadde Kasujjulubinga w'Obwakabaka bwa Buganda yagenda okwetoololerwako emboozi y'olunaku olwaleero. Nga sinaba na kugenda mu bingi nnyo na lwaki waali atamanyi ki oba ani gwe bayita Kasujjulubinga, njagala okutegeeza nti omusajja gw'olabaawo yasumikira Bakabaka abalangira n'abambejja. Oyo yalina obuvunaanyizibwa bw'okutuuma abaana ba Kabaka amannya, yamuteekako ekifundikwa ky'obusika, yabikkisa Kabaka akabugo oyo aligenda okulya Namulondo. Engo Kabaka gy'alinnyako gye mutera okulaba ng'alinnyeeko engo eyo bagiyiga babiri ne Kasujjulubinga. Yayigga empeewo enjeru ne Kabaka bagiyiga babiri. Kasujjulubinga ne Kabaka be bayigga empeewo enjeru, ebyo twabisomesa ne Jakana Sulaiman Nadduli. Kasujjulubinga yakwasa Kabaka eminyolo egikuba mujaguzo, era bw'ogenda eri ewateesezebwa ebiteeso bagiyite Paalamenti y'Obwakabaka bwa Buganda mu wankaaki eri yatuulira ddala wali wennyini awo Kabaka ku layini yemu ne Kabaka, era awo batuulawo n'Ow'Enkima Mugema be bamubeera ku lusegere. Njagala era okutegeezaako nti ono talondebwa bulondebwa, takubwako kalulu nga kabwa pulezidenti, azaalibwa buzaalibwa. Kaakati njagala muli omu ayite munne muwulire ebigudde e Buganda nga Kabaka taliiwo. Njagala n'akatambi kano mukatambuze, buli Muganda ayina awulire ng'ekifumba kitokota ewa Kabaka nnyinimu waatali, ebikere byatandise dda okulinnya ennyumba. Mu bumpimpi kambaweeko mu bye tugenda okulaga olunaku olwaleero temubisubwa. Nti ssaawa zino wentuukidde wano nga n'ebibaati baabisazeeko wensigadde nga sikyaweza wadde fuuti 2 ng'embuga bagitutte. Balitutte balimazeewo era ayagala ayiteyo n'ebibaati byalumye ne kaabuyonjo oba toyireeti bagitwalidde ku sayidi eri awatali wadde atamanyi embuga ya Kasujjulubinga weeri mulagirire tugende twerabireko n'agaffe awo erugala mu station kuliva e Kasubi ku Masiro, kuliva Mengo Sentema Road, kuliva Nateete mu masaŋŋanzira eyo yali embuga kati etekyaliwo. Oyo yeeyita Omumbejja tabeerangako na ku ttaka eri ne bamweyambisa. Nze Kasujju omulangira asooka Omumbejja ani bonna, kubanga bonna bannaalinya abaliwo essaawa eno nsuubira nti abasinga bayise mu mikono gyange. Abalangira abakulu nga Kasimu Nakibinge nga basikira bataata baabwe, abalangira nga Namugala nga asikira Mawanda, abasinga essaawa yazino. N'alibadde n'oyo omulangira Sebaaleeta Omumbejja alina emmundu mu kiwato, n'alibadde mmumanyi. Nze baŋŋambanga awuwe waliwo unity, simanya bakuumawo bukuumi. Kaakati batuuka ku ebyo kubanga yaŋŋambako lwe yajjaawo nti nze oyo mwewalulira ne wano mu kikooyi we nnina nina emmundu, nti nze oyo mwewalulira ne wano mu kikooyi we nnina nina emmundu. N'alizeewo nti ng'abakulu bonna bali mu Bulange Mmengo, nnyingira mu geeti ng'abantu banteezeda, ng'abakubira essimu ali mu Bulange nti Kasujju yajja, ne bankwatira ku mulyango. Ebiseera ebyo ne Katikkiro naye yaliyo naye ndowooza ye teyamanya, ne bankwata banziza eruzira. Kawalya n'agamba nti wano tewayingiramu, n'agamba nti nze njogera nga sipiika wa gundi, era bw'amala okunnunulamu abo abaali bazze okunkwata nannyingiza munda nanfunira emmoloka eyali entintinge n'eŋŋenda. Namala ennaku nyanga nina emyezi 4 nga sifuluma bweru, ntambulirako emmotoka entintinge nga zonna zeetaaga kukwata nze. Balina bifayiro bibaggulaggulawo, balina ebisangosange, era ojja kuwulira ebintu bingi naye nze ebyange bipapula. Byobadde njagala okubuuza, tokyalina busobozi bwetuukira
kubanga mu buyinza bwo obw'ennono olina kuba wali nga n'ekiwandiiko totuma wabula ng'okikola ki ng'okyeweerayo kikikweraliikiriza nti kiyinza n'okuba tekyatuuka. Kyalibadde kirungi nti olusanga kuno okudda ku ntikko waggulu gye tulaga ebiwandiiko birina emitendera mu ebiteeka okukola ki naye nze ennono entegeeza Ssaabasajja kumusanga munda mu lubiri naye ekyo ekitakyasoboka kukolebwa ku nsonga endala nze Kasujjulubinga nze nteekako ne Ssaabalangira lulyo olw'abalangira baluyita lulyo olw'abalangira baluyita luki kubanga abalangira beddira emiziro giri sigamba gwe baali badde n'ebika bimeka era bangi nnyo bayitirivu mu nnono mu biwandiiko ebiri wano Ssaabalangira takkirizibwa wadde okutwala olumbe mu maaso gaakyo naye kaakati Ssaabalangira amanyisibwa n'ensonga ey'okundaga nti nze ndi wa wansi. Ssaabalangira ebiwandiiko bye nnina wano nga sinnaba na kuzaalibwa 1953 era Ssaabalangira eyaliwo mu biseera ebyo ayagala okuyitawo baamuwawaabira omusango. Ssaabalangira takkirizibwa wadde okutwala olumbe mu maaso ga Kabaka naye essaawa eno atwalibwa ng'omukulu kwe balinga abatondawo nti nakyo kika n'okugamba gwe bondaba wano olaba ddala nti ndi muguwa ddalo ne bafunayo omukozi eri ewa Buganda Land Board ng'agenda ayogera ewaffe nti Kasujju yagwe ddalo ddala gwondaba mu myaka gino nze ayolekera 7 ndi mutabufu wa mutwe kakati ebyo byonna ne tubigumira olwa Kabaka waffe naye nzize wano mu maaso ga kamera kukubira balangira abataka abatakyasobola wadde okutuuza olukiiko banyonyole ku nsonga z'Obwakabaka. Obote bwe yajjawo Obwakabaka abataka be baasigala bakuuma Obwakabaka. Bwebaayo omuntu ng'alina akapapula nti nze natunda ku mbuga ya Kasujju wadde disimolemu bakatwala emmengo bakalage nga nze nga migadde nga nakateekako omukono njogeddwako bingi naye kwagala kunzijayo kubanga nze Ssaabasajja mukwano gwange Ssaabasajja mukwano gwange era yawulirizanga era netunyumya netuseka netunyumya netuseka eri abataagala kulaba ng'oyogera ne Kabaka. Omukyala yali yeeyita mu mbejja naye nze mbambejja bentwala simulinaamu era ne mbambejja bwa Buganda takola ki naye mu mbejja era ye ng'aba Buganda Land Board anti yagamba nti wa mu State House era bwe yajja okuntiisatiisa nga ŋŋamba mukuwoza nawoza okuva mu 2008 paka ettaka lwe baalitwala mu 2000 anti munnange ye ndowooza gye yakoleranga emirimu gye siyinza kumwogerera aba Buganda Land Board olumu n'abannamawulire abamuyitanga omumbejja bayinza okuwa obuvo bwe nze siyinza kugamba nze mubambejja asooka n'aga nti weewaakakungulu abeewaakakungulu ne bamwegaana ennyumba bagimenyi bankasuka ebweru kyenvudde nvaayo siwe muse. Engeri ensonga za Kasujjulubinga ow'ekitiibwa Abdul Migadde gye ziri ez'embuga kanyanguyeeko tuzitandike. Omuntu nga yamenyeka walinnya mu kinnya n'okyuka ekinywa bakaboni wakutuka omugongo olumizibwa omugongo waliwo omuntu aba agenda okutuula mu katebe ne kamenyeka n'otula wansi n'onuuka akagumba akak'emabega omugongo ogwo gwamenyeka. Ssebo wafuna akisidenti omukono ne gubetenteka okugulu ne kubetenteka ekisambi ne kibetenteka nga kyabetenteka obugumba obwo ne buvaako ne buyingira ne mu nnyama bwonna mbukuŋŋaanya ne mbuyunga. Tuyunga okuva ku muntu nga wa myaka 8 n'addamu n'ayunga mpaka ku w'omwezi 6. Bw'oba oyagala okukola South Sudan kankubuulireko tojja kukolerayo nga toli mu mateeka. Kwatagana ne kampuni eyitibwa Juba Royal Travel bakufunire work permit oba ekitambuliiso oba ekiwandiiko ekikukkiriza okukolera mu South Sudan. Gwali South Sudan ng'oyagala kukola mu Uganda naawe wano waliwo amateeka agakolawo ojja kufuna work permit ya Uganda ng'oyitidde mu Juba Royal Travel. Abagenda ku honeymoon temwetawaanya. Juba Royal Travel kupulaningira bw'onaatambula gy'onaalaga n'ekujjukiza lw'ogenda okutuusaayo okufunira buli kimu ky'oyagala n'okukomyawo. Juba Royal Travel ate omwaka guno yasukkiridde. Tubalamusizzaako buli omu gy'asinzira okuba nga atulaba. Mwebale nnyo okutuwagira abali wano n'abali emitala w'amayanja. Mugyebaleko gye mutuusaako engalo. Embeera bwetyo bwetambula mu ggwanga Uganda
tuli ku Media Choice Television yenze Saalongo Kanka ka Peter neddira Kinyomo akabbira omutima sebo ow'ekitiibwa nsanyusa okulaba njagala ebiseera ebisinga abasajja abawangaalidde mu ggwanga ntera okubabuuza embeera bwe batwala embeera ebadde ekutwala etya etutwalira ddala si bulungi tetutambula bulungi olw'ebyo ebigenda mu maaso ebikontana oluusi n'ennono zaffe mazima okusinziira abantu ndowooza tutandike ng'obeeyanjulira amannya n'ebiti oba ebitiibwa mw'ojjidde wano bannange mbalamusizza mwenna abakulu mwenna mu biti byammwe abaganda abali kuno abaganda abali ebweru abalangira abali kuno abalangira abali ebweru mbalamusizza nnyo n'abali mu Buganda nga tukwasaganya ensonga nga twagala okugitambuza tufunemu emirembe ate tugitambuze bulungi mazima okusinziira ku ngeri gy'obalamusizaamu embeera ewulikika nti birungi si birungi ng'era bwe batera okwogera katusooke tubuulire abantu erinnya lyo gwanise nze Abdulmaliki Migadde Sajja Kambwe Kasujjurubinga asumikira bakabaka b'omu Buganda abalangira n'abambejja ensonga endeese ku mukutu tusooka kwebaza Ssaabasajja ebirungi byatukoledde era ne musabira atuuke bulungi ku mazaalibwa ge aganaatera okutuuka mazima Ssaabasajja atukoledde ebintu bingi mu bulumi anunudde embuga zaffe nyingi mu bulumi kuba ssente tezibaawo anunudde ebifo bingi nga embuga ya Kasujju gye yanunula mu 2007 ate essaawa zino emaze okutwalibwa ow'ekitiibwa Kasujju kasooke nkubuuze nga nzirayo kuwali emabega okusumikira Kabaka kyekiki okusumika Ssaabasajja muteekako eddiba eryengo ne muga nti oli w'amabala abiri ovudde mu balangira be mbadde nkuuma n'oli obwakabaka kyekimutuweesa eddiba eryengo mpulira Ssaabasajja nze mukwasa empiima Naluwangala genda osalire abantu bo emisango eyo empiima ereetebwa banvubu kale nno emirimu mingi egiri mu makumi gyenkola mu Bwakabaka mu Bwakasujju emirimu gino egiri mu Bwakasujjulubinga menyerako emitono omuntu ayongere okutegeera ekitiibwa ky'omuntu gw'alaba ssaawa eno ku mutimbagano mu nnono entuufu Kasujju yatuuma abaana ba Kabaka amannya abalangira Kasujju bw'amala okusumikira Kabaka eddiba eryengo amuteekako ekifundiko eky'obusika Kasujju abikkisa Kabaka akabugo ng'agenda okusikira obwakabaka Kasujju ng'ensi ekyali mu mirembe gyayo eyo engo gy'alinnyako baagiyiganga babiri n'oyo Kabaka agenda okulya obwakabaka waliwo empeewo ebeera mu ggwanga muyinza n'okuŋŋamba nti temugirabangako enjeru nga waliwo ebibadde bitambula nga mukoze emitendera gyennyini emituufu muyigga empeewo enjeru ne Kabaka mujaguzo ng'egenda okuleegebwa ng'ebadde efunye obuzibu Kasujju abeerawo era n'akwasa Ssaabasajja Kabaka eminyolo n'akuba ku mujaguzo Ssaabasajja ng'asanyuse ng'azze okulamusa ku mujaguzo enkola entuufu Kasujju yakwasa Kabaka eminyolo naye nga bw'oli nti abantu baagala nnyo kamera Kawuula akikola naye ng'ogwo omulimu gwa Kasujju era Abaganda bonna bakikola ki bakimanyi nategeezebwako nti n'abaana ba Kabaka bakulirawo abaana ba Kabaka mu nkola ey'edda baalondanga abakulu ab'amasaza ne balaba ani alina obusobozi omwana okubeera eyo naye mu mbeera ey'ennaku zino kati yaddukadduka gy'olaba bantaddemu n'engeri omuntu omuyivu gy'akulabamu alowooza nti oyinza okukuuma omulangira era bwe tuba mu lukiiko
Ssaabasajja nga aguddewo olukiiko wali wennyini ku layini yali badde ya Namulondo tutuulawo ne Mugema abalala ne balyoka batuula ne munnange olw'ennaku zino olw'obuyivu obuliwo oli agenda n'akutunuulira n'aga ntunaabuuza nti oyo abadde atudde ne Kabaka amuliraanye yaani yasoma ki kaakati munnange ngaffe tuli bannono tukuuma nnono kwegamba oli embeera yonna gy'aba akuyisizaamu gy'otambuliramu nze nnono y'obwakabaka obutambula eŋŋamba Kasujju taggalirwa buli muganda akimanyi si kyaluyimba oli naye n'olukusa era tulusaba ate abo be tutateekwa kusa kwegawulo tugoomye ennono n'ogenda gw'ototeekwa kusaba lukusa naye baga nti Kasujju taggalirwa kubanga alina okusaba olukusa nino munnange kati tulusaba era ne lutayitamu ne tukirekerayo kwegamba twakigonza n'okuggalirwa ekyo ne tukitwala bwettu era tetulina gwe tunenya kuba gwe mulembe oguliwo ogukola ki era njagala kubuuza ekibuuzo nga ntegeka abalabi bange bategeere ensonga n'obugundivu bwayo Kasujju Lubinga akubwako akalu Kasujju Lubinga bwansikirano ne bw'oba otandise okukenena era gw'okwatako agenda n'akola mu kifo kyo naye omulembe gw'ennaku zino guyingidde mu bika n'okutandika okusenserayo balowooza nti baali tusimbye mu mugongo nga LC olw'okwagala okumenya ennono n'obuwangwa ate bwe balaba nga olemera nnyo ku nsonga era ne balaba nga olemera nnyo Kabaka n'omusisinkana abayina ensi eyina kulwanyisa oleme kusisinkana Ssaabasajja Kabaka olwobanga afuuse omulabe yanti ekyali badde omanyi mbadde ndowoozaamu nti omuntu Kasujju Lubinga singa kumpitamu gy'ayitamu n'okunyigiriza kw'endaba singa yali akubwako akalulu ndowooza n'entebe eyo singa tukyagirina anti awabeera omuyembe wabeerawo nnyo enkanyogo buli atuuka akwata enkanyogo n'akasuka mazima naye mu bugumiikiriza obwo bangi boogera naye Ssaabasajja muntu mulungi nnyo asengeka eyeekenneenya era olwaleero nze saalize ku mutimbagano nali ŋŋumye naye njagadde kujja kukuba mulanga eri abalangira abali ebweru abalangira abakulu nga Namugala abali kuno abalangira abakulu nga Kasimu Nakibinge abalangira n'abalangira bannaalinya bonna n'abambejje benkolako emiki nti ssaawa zino wentuukidde wano nga n'ebibaati baabisazeeko wensigadde nga sikyaweza wadde fuuti 2 ng'embuga bagitutte saalize nali nagumira ebyakolebwa ne batwala embuga Ssaabasajja Kabaka gye yanunula omulanga bw'otandikiddeko mazima ogukujje mu nnono ojje weekubira omulanga eri abalangira n'abambejje n'abataka n'abaganda abalungi n'abaliyo obusobozi balitutte balimazeewo era ayagala ayiteyo n'ebibaati byalumye ne kaabuyonjo oba toyireeti bagitwalidde ku sayidi eri awatali wadde atamanyi embuga ya Kasujju Lubinga weeri mulagirire tugende twerabireko n'agaffe awo erugala mu station kuliva ekasubi ku masiro kuliva emengo Sentema Road kuliva enateete mu masaŋŋanzira awo eyo yali embuga kati etekyaliwo embuga eno mu bugazi n'obuwangwa bwayo yebadde yali yenkanawa ku biwandiiko bino byolaba ebiri wano embuga ya acres 6 ngirinako ekiwandiiko kya Ssekabaka Daudi Chwa ngirinako wenvudde wali mu kwebaza Ssaabasajja Kabaka ngirinako ndagaano Ssaabasajja gye yakola n'aba National Housing wadde ettaka lirye n'addamu n'aligula obukadde 88 n'aginkwasa nga njereere era ojja kulaba ebifaananyi n'amayumba agaaliwo agaasendwawo kaakati kuliko kalina nga beekwasa nti waliwo omumbejja eyawangula omusango nange naye nga kanduve gye luva mazima mu myaka gy'ensanvu President Idi Amin Dada yajjawo obwannannyini ku ttaka bwajjawo obwannannyini omwo mwe mwagendera ne Kasujju Lubinga waava okukola emikolo awo
awo erugala tuliwo abataka bana, tuliwo Walusimbi ayina embuga y'erugala, ow'obutiko Gunju ayina embuga y'erugala, omutaka Nankere n'omutaka Kasujju. Kakati byajja bwe biti 19 egyo mu gya 1974 bwajjawo obwannannyini. Edda gye baayitanga banka Libyan Arab Bank yali ey'okuzimba awo erugala estate. Kakati Amini bw'amala okusengera yasasula buli muntu, naffe ku lisiti ne batusasuliramu, n'alekawo abantu abayina ennyumba eza permanent ezinaajya mu nnyumba zagenda okukola ki? Okuzimba. Ekyomukisa omulungi ennyumba zaffe tetwazijjaawo olw'okuba nti M.i.S.O yagenda mu lutalo, Obote tunayingirawo, Obote tubwayingirawo tewaaliwo development egenda mu maaso naye ng'ettaka weeriri. Olw'okubanga nti lyali limaze okuyingirako ekitundu mu nkola ya gavumenti, Pulezidenti Museveni bwazizaawo Obwakabaka yakomyawo n'ebintu by'Obwakabaka. Yabiza anti bwe yazze ettaka eri okwali olubiri, ffe tuli ku ttaka ly'olubiri eryamasiro, buloko 2 ploti 3877 39 65. Ezo ze ploti by'ebyapa ebibiri ebyatuweebwa National Housing ku ttaka eryatuttizibwa. Kati ettaka eryo Buganda Land Board bwezziddwawo, natuukirira Ssaabasajja omulungi oyo ne mugamba nti awo waaliwo embuga yaffe naye baali bagituggyeko ng'olwo National Housing eri wakati mu ndagaano ezaakolebwa wakati wa Katikkiro Mulwanyammuli n'abaaliwo ng'omugenzi Kaaya Kavuma, nga National Housing olw'okukiikirira gavumenti egenda kupangisa ettaka eryo okulijja mu Bwakabaka. Ngenda okukitegeera ng'obudde buyise nga National Housing emaze okupangisa bwe tukola ki? Mulina okubeera. Ssaabasajja oyo namutuukirira nenfuna ebbaluwa ya LC ya chairman atali ono ayonoona bino kati. Chairman yaliwo mu myaka egyo 96 nampa ebbaluwa etegeeza nti kituufu embuga ya Kasujju weeri kubanga twali weetuli n'amayumba amakadde gaali weegali. Ssaabasajja n'asalawo tufune ettaka likomewo. Mu biseera ebyo waaliwo omugenzi Sozi yasooka okukulira Buganda Land Board. Ebintu twabitambuza mu mitendera. Ettaka lyadda National Housing yalikomyawo, yali eneetera oddiza ku mwami Zimbe nga yali mu ntebe. Ettaka lyadda Mukulu Kiwalabi yaliwo. Ettaka bwe limala okudda nga likomyewo, Ssaabasajja amaze oddisasula. Ssaabasajja nnyambye nnyo buli mulanga gwe mbadde nkuba. Mu 2008 ng'ettaka likomyewo mu 2007 waaliwo omukulu wa gavumenti yali RDC yatandika okuggulwako emisango. Byali lyereere nga bwe naakulaga mu bifaananyi nga wendi nga weeriri. Wamala oddiza abantu baalowooza kuba abaagamba nti ffe tetulabanga naawo mikolo ne batandika oddifuula eri ebibanja. Nti bo tebalabangawo mikolo gy'abuwangwa gyonna. Ate emikolo okusinga emikolo ffe gye tukola mu Bwakabaka egisinga gyakyama. Mpulira. Owulidde? Kati ekyama ekyo kirowooza nti buli muntu yalitegedde ebifa mu lubiri. Nti mwakirangirira. Nti n'obuteeka okukoowoola abantu nti buli muntu ajje wano, Bakabaka anaakyama wano, Bakiweewa anaakyama wano. Naye nga eyo y'embuga bw'emala okudda ng'egguddwako emisango. Nina mu biwandiiko bino byonna by'olaba wano mulimu amabaluwa ago agampandiikirwa kyawo Kasujju talinawo mbuga. Ssaabasajja amaze okulwana olutalo olw'okuliza ettaka lyaffe likomyewo ne mwekubako n'awandiika ebiwandiiko nti buli gwe kikwatako awo erugala we wali embuga ya Kasujju Lubinga. Ofiisi z'ennono ng'ekyakulibwa minisita Mustapha Mutyaba ne ziwandiika nti eyo mbuga ya Kasujju Lubinga. Ekiraamo ekiri wano ekya Kitange eyo mbuga ya Kasujju Lubinga. Empapula eziri ku zino eza Ssekabaka Daudi Chwa nafuna acres 6 nti mwenkolere emirimu gyange. Kaakati bwe litandika okuggulwawo twafuna abanene abaatandika okujja nga bakola endagaano
naye Amini ku bantu 23 bali be Nagambye abaali beeteeseteese okutwala ettaka eri baasomanga erinnya nga bagamba nti endaga nga balaba mu mannya 23 agaasigalawo nga beewandiisa nti oyo yabaguzizza Nasitula omwami akyali omulamu gwe bayita Kato ne mwannyina akyaliwo waliwo n'omulala yafa naye nga mukyala we akyaliwo ne mbaleeta Emmengo ne bakola statement nti abe endagaano ze baleese enfu omukyala yali yeeyita mu mbejja naye nze mbambejja bentwala simulinaamu era ne mubambejja bwa Buganda takola ki naye mu mbejja era ye ng'aba Buganda Land Board anti yagamba nti wa mu State House era bwe yajja okuntiisatiisa nga ngamba mukuwoza nawoza okuva mu 2008 paka ettaka lwe baalitwala mu 2000 State House teriyo Kabaka azaala balangira anti munnange ye ndowooza gye yakoleranga emirimu gye siyinza kumwogerera aba Buganda Land Board olumu n'abannamawulire abaamuyitanga omumbejja bayinza okuwa obuvo bwe nze siyinza kugamba nze mubambejja asooka n'aga nti weewaakakungulu abeewaakakungulu ne bamwegaana kakati ye obumbejja yabumanyi ku nsonga endala bwe ettaka eryo bwe limala okuggulwako emisana Ssaabasajja yawalirizibwa nga mmaze okutwalibwa nga sinatwalibwa luzira yawalirizibwa okutegeeza omulangira eyali akulira balooya Barnabas Ndabula n'ategeeza ow'ekitiibwa ow'ettendo omukulu Mpanga era omukulu Mpanga eyakola obulungi omulimu gwe David Mpanga looya n'akola bulungi omulimu gwe n'ateekateeka empapula ezigenda okuyimiriza nti Ssaabasajja awaabye omusango eryo ettaka lirye nalemesebwa okufuna ssente mu Buganda Land Board neewola ku kifaananyi kino kyaki eno eri wano neewola ssente mu kyaki eno eri wano eri erugala eno gy'olabye mu kifaananyi gye nkutteko engalo eno omwami oyo n'atuwa ssente tutambuze omusango nga Buganda Land Board etuwadde olukusa omusango gugende mu maaso neewola ku pasita oyo obukadde 14 tusobole okutambuza omuki abaali mu kintu ekyo bwe baamanya nti nfunye ssente pasita ne bamwekwata kaakati njagala okusooka okuzaayo akatambi katono tulyoke tujje wano pasita ye ku ttaka yaliko ngaani ng'omupangisa kuba eno kyaki nali nzimbye ekyuma kya kasooli nansaba ng'era endagaano nzirina kuba twazikolera bwakatende Ssempeebwa nansaba endagaano ng'asasula siringisa 20,000 naye twasooka ne tumukkiriza olw'okuba nti yajja embeera si nnungi ng'asasula siringisa 10,000 naye ng'endagaano ya 20,000 okumala emyaka bwe yajja yeezimba twali tukwatagana bulungi pasita yajja n'apangisaako ategeke ekkanisa ng'endagaano bweraga era ne mubaako n'ebiwandiiko weebiri ebyobupangisa bye mulaga nti era nga kiraga nti ekifo ekyo bwe tuba tukyetaaga olw'emikolo tumuwa notisi ya myezi 3 n'agenda mazima ebiwandiiko mbirina wano ebiwandiiko byolaba wano kaakati bw'amala okutuwa pasita essente ezo 10 ngate mu ndagaano ziri 2 twakolagana mu buntu osanga singa teyabuzaabuzibwa yalibadde muntu mulungi omukimyeko ssente obukadde 14 tupangisiza looya ku kizimbe kya KBC wali omwami Kimanje eyasooka okukola obulungi ne tumukwasa ssente ne risiiti wano weeziri awoze omusango gwa Ssaabasajja Kabaka gwakoze eki looyo yalemesebwa nateegebwa nakwatibwa najjibwa eruzira bwenzigibwa eruzira namalayo wiiki 3 ekyakutwaza eruzira kyali ki nti emisango gyansinze egyokuba nti tolina bwannannyini ku ttaka era ensala y'omulamuzi eri wano omulamuzi yannyonnyola bulungi nti nga bamugambye nti kitaffe yawa abakibuga growers disimolo 15 owekitiibwa Kasujju singa wabeerayo omulangira omunnabuganda omukuukuutivu eyali agadde oba munnabuganda nga looya eyali agadde okulaba mu biwandiiko ebyo
osobola bimuwaako nze sibirinaako lutalo kubanga omulamuzi eyasala omusango ogwo yagusala bulungi yali mukyala Kabanda nannyonnyola n'agamba nti ettaka terisobola kubaako byapa bibiri ebya Kabaka kwebiri na bino ne bamunnyonnyola nti kitaffe yayina ettaka eddala ekyapa ky'abo abanvunaana kwe baasalira omusango kiri ku bulooka 3 poloti 495 nze ndi ku buloko 203 nga bamunnyonnyodde nti taata waffe ayina ettaka boko yakolaki naye ng'ate bajja ku ttaka lya Kabaka neebulayo omuntu eyali badde asituka okuntaasa so nga amazima baali bagamanyi Ssaabasajja Kabaka yampa ssente ne tukola survey report ne nfuna survey report 4 endala nazitwala ewaalooyo yali mu musango endala 2 nenziteeka mu Buganda Land Board bayinza okuba naye nga ziraga nti ekyo ekyapa ekya bulooka 3 poloti 3 poloti 495 nti tekiriiyo naye ne batuuka okugamba mbu bulooka yakyuse bulooka tekyuka poloti namba yeekola ki baate bano ze decimal zibagazi baabo ani yazibamwa mbu ate kweziri ku ttaka okwo nze ekyapa nakikolako saaki ne saaki mbiwandiika ebyo njirina wano eraga nti poloti tekola ki eri ya schedule nagenda ewa Kiso nenjireeta mwogwo ogutaba ogunene nga poloti tekola ki teriyo naye munnange olw'okuba nsaalina busobozi era obuntuusiza okujja wano ate era nsaba Abaganda baleme kunfuna bubi abantu abamu bayinza okutandika okugamba kuno kuba kuluŋŋamya nti olabye bwalinyiridde Namulondo Kabaka ffe twamuteeka kate tetuyinza kwagala abeere bubi kubanga Kabaka waffe ate mpulira ne mubyoyogera olwanirira ekifo ekyennono kyannono ewava obuyinza obumutuulamu mu Namulondo era bali ne bayimbirira nnyo nti ffe tetulabanga ku mikolo bwe bavudde okusalawo Baganda bange okubagamba nti basazeeko obwannannyini bwe batayinaako wadde akawandiiko ne neekubira omulanga era Ssaabasajja badde tannagenda bweru nawandiika ekiwandiiko ne nkimuweereza nti bazzeemu okunnumba simanyi oba yakifuna naye era okusinziira omukulu Bugwanika Attorney General yakoze bulungi omulimu gwe era ngwebaza nnyo n'alambika RDC naye bo ne basalawo ne baga nti abafamire baalinga naye nga ku lisiti ey'abantu 23 taata waffe taliiko n'ekiraamo kye nnina wano ekya taata waffe oyo bwe yali alaama tiyalaamako nti ayinawo akaki naye bali abali emabega abayagala okuyigula ennono nti singa Kasujju tumugjawo oyo ne tuleeta Kasujju omulala ekitali kya buvunaanyizibwa Oweekitiibwa Kasujju oyina ekigambo kyoyogedde wali nti Ssaabasajja Kabaka nga tannagenda kumujjanjaba ennaku zino zagenza okukyala mu guno omwezi zino nawandiika ekiwandiiko n'enkikuwa omuwandiisi w'ekyamadiddi ne muga nti bantabadde simanyi we yali atuuse kambuuze ekibadde njagala okubuuza tokyalina busobozi bwetuukira kubanga mu buyinza bwo obw'ennono oyina kuba wali nga n'ekiwandiiko totuma wabula ng'okikola ki ng'okyeweerayo kikikweraliikiriza nti kiyinza n'okuba tekyatuuka kyalibadde kirungi nti olusanga kuno okudda ku ntikko waggulu gye tulaga ebiwandiiko birina emitendera mu ebiteeka okukola ki naye nze ennono entegeeza Ssaabasajja kumusanga munda mu lubiri naye ekyo ekitakyasoboka kukolebwa ku nsonga endala nze Kasujju Lubinga nze nteekako ne Ssaabalangira lulyo olw'abalangira baluyita lulyo olw'abalangira baluyita luki kubanga abalangira beddira emiziro giri sigamba gwe baali badde n'ebika bimeka era bangi nnyo bayitirivu mu nnono mu biwandiiko ebiri wano Ssaabalangira takkirizibwa wadde okutwala olumbe mu maaso gaaki naye kaakati Ssaabalangira amanyisibwa n'ensonga ey'okundaga nti nze ndi wa wansi Ssaabalangira ebiwandiiko bye nnina wano nga sinnaba na kuzaalibwa 1953 era Ssaabalangira eyaliwo mu biseera ebyo ayagala okuyitawo baamuwawaabira omusango Ssaabalangira takkirizibwa wadde okutwala olumbe mu maaso ga Kabaka naye essaawa eno atwalibwa ng'omukulu kwega balinga abatondawo nti nakyo kika baluyita lulyo olw'abalangira lwe tutambuza nze seegwanyiza bwe mbanga nina kyensobezza mu buntu ng'omuntu naye tebatulonda bulonzi ng'abapanze kye batandise okupanga okutwonoona okututeekako buli kintu nze
nsobola bwe baayo omuntu omulungi nsobola okumuwa ensala y'omulamuzi talagirangako bano abanyaga ettaka kutwala ttaka lya mbuga ya Kasujju mu lipooti y'omulamuzi tekikola ki tekirimu kubanga mu kulumbibwa kwange okulumbibwa kw'embuga Siraaje Bakaleke yali RPC w'Ekatwe ewange yaleeta abasirikale 50 n'emmundu nga batambuza biki yaleeta patulo 6 n'ayambibwako ne bakanyama nga 50 ne bajja ne tractor 3 ku nyumba nga bwe ngendo zikulaka ze basenda kakati waliwo kalina nga beekwasa nti kooti yayisizza kuki kooti eragira nti si ku ttaka lya Kabaka yanunula naye ku ttaka bo lye bamulimba nti Kasujju yalinawo ettaka awo Kasujju yali ku ttaka lya Bwakabaka naye nga bw'omanyi bannamateeka ogenda n'omwesiga akubikkirira enaagoba biki nalabiraawo nga tractor abamu balya sayidi eno n'eno agenda n'atta ebyamanooli basenze ennyumba mwalimu n'ez'amategula nga bw'onooziraba ezo ennyumba nazikolanga nze okulumirirwa ennono y'abalangira nazizimba ku ssente zange kubanga tezampeebwa Mmengo naye nga twagala tugende nga tukola nga tujjayo mu nkola kakati nkunnyonnyola mu nkola yaffe Kasujju mu nkola ey'edda yateekangako Kabaka ng'afuna ente 9 emikugu gy'embugo 9 n'ebigenderako ebirala yesikubuulidde naye kati mu nkola eno gye twaliko ey'okweddaabulula ey'okuzaamu olwo yalifunye 9 naye nze sifunangayo wadde embuzi mu 93 emikolo nagikola mu 93 mu bataka abaaliwo essaawa eyo nze nalina motoka Pijot 5 504 abamu abaana bano ab'omulembe guno tebanazirabako era gye twakozesa ennyo mu nkola nkugenda okuleeta omusajja eyo ku nkomerero y'ensi akola engatto z'Obwakabaka ezikolebwa mu ddiba ly'engo mazima owulidde kaakati okulinnyirira n'obutassa kitiibwa abantu kwe bajja okugamba nti wayanise ebintu byani nze ntambuza bigere era wano nzize entambula okutuukako ndowooza ondabye akatuuyo akambaddeko n'enfuufu embaddeko naye abajja n'amagaali nga n'okuzivuga tebazimanyi bavuga ziri gaali ennene mu biwandiiko ebiri wano alaawo ensi ya Kasujju yateekebwanga ku mbalirira ya ggwanga naye bw'obanga okoze okunoonyereza oyinza okugendayo Mmengo n'ogaa nti akati Kasujju ye mmuwerawa naye banaakulagayo nti mu myaka gino gye tumaze egy'amatikkiro 28 oba 29 twakamuwa obukadde 3 onoovaayo ng'obufunye ku lisiiti nti nabusayiningira n'embukolaki naye ekyo wembulaba navaayo nkwewuunya nga weewuunya nti myaka 3 obadde musajja okufuna emiliyoni 3 mazima kakati ekyo si y'ensonga kubanga ffe tukolera nnono tuli bannono si kusasulwa era sifaayo oli ampisizza atya ffe twagala Bwakabaka bwaffe era tubuwa ekitiibwa naye tugoberera nnono ennono ze tugoberera ze z'okulaba nze saalize wano kubanga eyiika ezisukka 5 baazitunda abo bennyini be sijja kugamba nti ono sijja kugamba nti oli ne bagamba ne batuuka n'okugamba gobondaba wano olaba ddala nti ndi muguwa ddalo ne bafunayo omukozi eri wa Buganda Land Board ng'agenda ayogera ewaffe nti Kasujju yagwa eddalo ddala gondaba mu myaka gino nze ayolekera 7 ndi mutabufu wa mutwe kakati ebyo byonna ne tubigumira olwa Kabaka waffe naye nzize wano mu maaso ga kamera kukubira balangira abataka abatakyasobola wadde okutuuza olukiiko bannyonnyole ku nsonga z'Obwakabaka Obote bwe yajjawo Obwakabaka abataka be baasigala bakuuma Obwakabaka kakati essaawa zino bw'olaba nga tebakyasobola kukola ddoboozi toyinza kumanya kuba Abaganda balinayo olugero olugamba nti abataka nkwenge simanyi kuluvuunula bayinza oddukola ki naye nze nsobodde okuvaayo sikwogerera bantu bonna naye bwe tuluŋŋamya tuba tetuwalampye Namulondo kubanga etukwatako tetuyinza kukkiriza ajaŋŋanga naye njogedde olw'ebyo Kabaka bwe yatukolera ebirungi n'agenda ng'anunula ettaka emulungu owulirayo bulungi nnyo eyo emulungu gye baamulunguliranga ensonga z'Obwakabaka bwa Buganda ebifo ebyo byali nga bya nsonga emunyonyo we wannyonnyolerwa ensonga z'Obwakabaka bwaki buli kifo mu Buganda wano kirina ensonga zaakyo Ssaabasajja namunnyonnyola bulungi ebifo ebyo era n'alagirwa bisalweko bikyaliwo emulungu opulira balirayo byennyanja kakati
Ssaabasajja n'addamu n'anunula ebifo we tukolera emikolo gya kiweewa ebunnamwaya simanyi oba bikyaliyo naye nga Ssaabasajja atwala obuvunaanyizibwa bwe era mwebaza n'abo bonna abakoze emirimu neebaliza ddala omukulu Attorney General yakola Makubuya ne bakola emirimu mirungi ku mirembe gyabwe babeererawo ne tutambuza ensonga omukulu David Attorney General Mpanga bakola emirimu mirungi neebaza omukulu mukulu Bwanika akoze omulimu mulungi bwentuukidde naye nze olw'okuba nti sikyalinayo ssuubi n'abaana bange bajja enkya kubasuula mulowooze nti waliwo obuzibu ennyumba bagimenyi bankasuka ebweru kyenvudde nvaayo siwemuse wabula nzize kusaba mwoyo mulungi kaakati ow'ekitiibwa Kasujju njagala okubuuza ebintu bino byonna bibadde bikolebwako okugamba nti omusajja mutabufu okukuba mu kkomera eruzira nga byonna bigenderera kukubbako mbuga byayita mu mbuga okusibwa kwange osanga eriyo abalala abataagala na nnono kubanga nze ntambulira mu nnono ekikwewuunyisa njagadde neebaze neyali sipiika mu biseera ebyo mukulu Kawalya eyantaasa ng'abakulu bonna bali mu Bulange Mmengo nyingira mu geeti ng'abantu banteezeda ng'abakubira essimu ali mu Bulange nti Kasujju yajja ne bankwatira ku mulyango ebiseera ebyo ne Katikkiro naye yaliyo naye ndowooza ye teyamanya ne bankwata banziza eruzira Kawalya n'agamba nti wano tewayingira muntu n'agamba nti nze njogera nga sipiika wa guno era bw'amala okunnunulamu abo abaali bazze okunkwata nanyingiza munda nanfunira emmoroka eyali entintinge neŋŋenda namala ennaku nyanga nina emyezi 4 nga sifuluma bweru ntambulirako emmotoka entintinge nga zonna zeetaaga kukwata nze balina bifayiro bibaggulaggulawo balina ebisangosange era ojja kuwulira ebintu bingi naye nze ebyange ebipapula obw'obujulizi ebipapula bino ninamu n'ekyakatikkiro ekigamba nti werugala mbuga ya Kasujju eka 6 ninawo endagaano wakati wa National Housing yateekebwako omukulu Apollo Makubuya omulangira wa Ssajja ku lwa Ssaabasajja ng'enunulo ebyange bye nnina biwandiiko nina ebiwandiiko okuva mu 1910 ng'abantu bamaze okutandika okubangulwa okuyiga okuwandiika owulidde kakati ekinnuma muli nnono abasajja abanigula abo boolaba bakaaba maziga nga banoonya ewaabwe gye baazaalibwa mazima balina ennyonyi balina n'amakolero naye gwayina n'ekifo ekikyo kiwaali badde weewaaniramu ate osaanyaawo kisaanye kale kyewuunyisa nga sente bo bazirina abantu abo bagenda mu Amerika banoonya kuwulira nti omukkiriza omugaani nti bakuzaala wano mazima naye naffe abayinawo ebyaffe tusazeewo bikole ki bigende naye nze nkubira abataka omulanga abalina obusobozi abalangira balina ettaka naddala nga bannamugala tufune egundi kubanga eno wansi wa Buganda nkooye entalo mazima abantu bange okusula nga beeraliikirira chairman n'awandiika ebbaluwa nti waliwo okuyiwa omusaayi era namulese n'agabanya ettaka tetwalinnyayo ye n'akikola naye ne Buganda Land Board gye bawaako kopi kuba ensonga zitutte omwezi muki mulamba tebanyeganga bampeerezaayo omuntu omwe wa RDC just n'atuula butuuzi awo n'agamba nti ffe tukyali mu kunoonyereza naye ng'eri obulamu bwange bugenda ng'ennyumba zino bwe ngenda ozikulagana zikozesa ssente zange n'enzizimbe zaali mu mbuga erugala ne zisendebwawo owulidde ne zikola ki ne zisendebwawo saafuna kuliyirirwa eyali badde agamba nti waliwo malicious gundi bagiyita malicious damage mu luzungu lwammwe owulidde sasasulwa wadde siringi 10 kakati nindabidde ng'abantu bange bagenda basuula ebweru ng'ateeko 6 5 rede entunde tebwakyali awo bawoza nti zagendera mu musango naye ekyapa kituufu bwe babanga ekyapa kye baga nti kye basalirako omusango nze ndi ku bulooka 3 poloti 495 kye basalirako omusango nze ndi ku bulooka 23 poloti 387 kati nena nakata katona kana akasigaddewo akasinga akapapajjo ne bw'oba oyiseeyo n'ogenda okebero ojja kusanga nga ne Latulini toilet
babitutte bagisibidde mbali abagenda okutunda naye nga abakimanyi nti batunda mbuga ya Kasujju nze simanyi abali mabega ate siyinza kuboogerera bali bakulu ababeera abakulu mu ofiisi zaabwe nange mbeera mu ofiisi nze nkuba bukubi mulanga eri abarangira n'abambejja ebweru nawano tunoonye nze wembeera bwe tubanga tulowooza nti Obwakasujju tebujja kkoma leero n'Obwakabaka tebujja kkoma ddi kubanga Abaganda Obwakabaka bubali mu musaayi babwagala mu nnyama yaabwe ate ffe Kabaka tumuwadde ate tumuwa ekiki kubanga bamulimba. Njagala okubuuza Oweekitiibwa Kasujju kati eno gye tuli eno mu bukopi gye tuli mu bwagazi bwe tulina obw'Obwakabaka ne Kabaka waffe tukoledde ki tukoze ki tubulire ekyokukola kyotugamba kye tujja okukubira omulanga okuba omulanga eri abo abalina obusobozi tulabe nga tusobola okufuna embuga kuba kati eri abo Buganda Land Board bo bagikola ekyayo kye baagala kubanga twetaaga ssente tugule ekifo tufune ekifo tuve mu nkaayana kubanga Ssaabasajja yatwala obuvunaanyizibwa era abadde atwala buli lunaku okuwuliriza bajja bamuga nti Kasujju yatunda bwebaayo omuntu ng'ayina akapapula nti nze natunda ku mbuga ya Kasujju wadde disimolemu bakatwala emmengo bakalage nga nze nga migadde nga nakateekako mu kifo omukono njogeddwako bingi naye kwagala kunzijayo kubanga nze Ssaabasajja mukwano gwange mazima Ssaabasajja mukwano gwange era yawulirizanga era netunyumya netuseka owulidde netunyumya netuseka eri abataagala kulaba nga oyogera ne Kabaka nga bo bagoba ki simanyi bebaagala okuba wali simanyi nkola yaabwe kubanga kati abataka abamu ekibatuusa nga balowooza nti bajja kubaggulako entalo naye nze tebannonda owulidde ate sirina kyensobezza Buganda wabula nnuŋŋamya ebyo ebintuuseeko biwandiiko bino byonna eno lipoota eno gy'olaba yakolebwa abaprofesa b'e Makerere nga bagikola mu kunoonyereza okubaddewo eno okulaba fojare eno eya State House nagikulaze ey'abakulu gye baakola okunoonyereza Mengo yagaana okubeegattako kubanga Oweekitiibwa Kakooza Mutale yagaa nti nze obubbi we buvudde na buno nze abo ngenda bakwata Mengo teyamubaakinga era ne ripoota eri wano kirowooza nti Ssaabasajja yagifuna Ssaabasajja bino teyabifuna mazima owulidde naye nze sirina gwe nyiigira ate era sirina gwe mpalampye buli muntu asigale mu kitiibwa kye kati tufune njagala okubuuza ekibuuzo oŋŋambye waliwo ebintu eby'enkizo ate nga byankiso eby'ennono ebitatunulwako maaso ga buli omu ebikolebwa mu bifo by'obuwangwa ng'eky'Obwakasujju singa tufune ewalala ne tuteekateekawo waliwo ebiteekebwateekebwawo okugamba ebyali badde wali mu kifo bikyuka ne bidda mu kirala obagga okubaawo kwa mu kifo kiri kukyusa ebyo kaakati olw'embeera kati gye nnimu ey'okunyigirizibwa enkya bw'onoowulira ku mawulire nga bansudde ettale tojja kumanya bigenda mu ki ogwo omulanga ngukubye kubanga Ssaabasajja ey'embuga yagisasula Ssaabasajja ataddeyo obuvunaanyizibwa Ssaabasajja ateeka obuvunaanyizibwa nanzija eruzira ng'ategedde ebintu bipaatiike 2020 Ssaabasajja ebbaluwa eriwa ampandiikidde ebbaluwa naŋŋamba nti okusinziira ku bbaluwa ya Ssekabaka Dawudi Chwa twetegerezza naye ensonga tugenda zikola naye ndaba ng'abanyigiriza ate bantwala ku kiki ekinaavaamu nga baga nti omusajja abadde mubbi wa ttaka nga bwe bagenda babyogera gwonoŋŋaanira ebiwandiiko byombirina naye nti bajja kuleeta ng'ate oyina ebintu weebiri ekiwandiiko ensala y'omulamuzi eya mukyala Kabaka teragirangako bano abaawoza omusango kukwata ku ttaka lya Kabaka ate era n'ekintu ky'oyogedde mu lwatu nti wateekako omupangiso owa kyaki era ne wabaawo n'endagaano z'obupangisa endagaano weeziri wano wabula n'omukimako akasente akaali kawuza emisango kakati alinawo yiika 2 era bagiyita simanya life church kati alinawo yiika 2 ani yamuguza mazima naye bagamba nti Kasujju yamuguza naye nze endagaano ze yatukolera nga atoola ssente nzirina endagaano ze twakola naye nti bwe tuba twetaaga ekifo ekyo
notisi ya myezi 3 ajjewo ebiki era ensonga lwaki kyaki yaliwo yabibaawo naye ndowooza kati abannannyini ttaka baamutongoza naye musajja wa Katonda yamanyi kubanga kati musajja wa Katonda n'abagoberezi bo oyogera nabo n'obabuulira ekituufu n'otayita mikwesese ate nze namuyisa nga bwe yajja twakolagana kubanga endagaano nga bwe twagikola bw'ogisomyeko wano n'ebbanga lyaliwo n'okwezimba n'engeri gye yajja ne ssente ze yali afunidde mu kifo ekyo ng'omuntu wa Katonda ekyo teyali kikoze kuba nze saakimukola era seegaanyi naye bwe mbala kyaki yange n'emyaka kati ena gy'amaze nga tansasula ssente ze yampa ziba teziriyo ku mitwalo ameka emitwalo 2 kwegamba bwe wabaawo obusobozi ng'omuntu azzeeyo n'agoberera naye Mmengo tejja kutya kugamba nti egyo emisango giri mu kooti naye mukyala Kabanda tagabanga ku ttaka eri bajja kuga nti kooti yasala kooti n'ensala ssebo ne baleeta abasirikale 50 nga balinga abayigga omubbi n'ondeetera paatulo 6 ku ttaka ly'olina oyo eyeeyita Omumbejja tabeerangako na ku ttaka eri ne bamweyambisa nze Kasujju omulangira asooka Omumbejja ani bonna kubanga bonna bannaalinya abaliwo essaawa eno nsuubira nti abasinga bayise mu mikono gyange abalangira abakulu nga Kasimu Nakibinge nga basikira bataata baabwe abalangira nga Namugala nga asikira Mawanda abasinga essaawa zino n'alibadde n'oyo omulangira Sebaaleeta Omumbejja alina emmundu mu kiwato n'alibadde mmumanyi naye oyo Mumbejja wa BLB yemukola ki banze baŋŋambanga awuwe waliwo unity simanya bakuumawo bukuumi kaakati batuuka ku ebyo kubanga yaŋŋambako lwe yajjaawo nti nze oyo mwewalulira ne wano mu kikoyi we nina emmundu n'alizeewo ntya naye ng'ebiwandiiko byonna byogera abantu abasigala ku ttaka boogera naye abatwala ettaka lya Kabaka Kabaka ali erimu yeetaaga buyambi bwammwe mu abantu kubanga ye ettaka yaliteekawo n'alisasula era zaagoberera ensonga zonna ekineewuunyisizza nti Kabaka yatuuka n'oggula ettaka lye ate n'alisasula n'alinunula n'agiteekawo nga mbuga ya Bwakasujju naye ng'ekiriwo abantu kye bateetaaga ndowooza yenze naye ate ekibyo okuggyako bayinza okunkaka omanyi ffe eri mu basiraamu eriyo kye bayita okukaka okufa kwe kubadde kuki kukake naye ate twalibadde mu nsikiragano owulidde sirina nnono ya Bwakabaka bwa Buganda gyemmenye sirina kyemmenye okwogera ku kyange okwogera ku mbuga Kabaka gye yanunula era ebifaananyi bw'onoobiraba ono omwami ono twali naye Ruzira muganda wange ono Kamya owulidde twali naye Ruki wano twali tulimawo ne Kasooli naye gendayo weetegereze zino ennyumba zino zaaliwo zino ennyumba zakola ki zaaliwo owulidde kaakati kankulageyo ne ku nnyumba endala eno ennyumba y'amategula yazimbwa Kasujju eno yali ya mutabani wange yagenda mu Iraq eno y'amategula era nga yabalangira nabaki zonna zaasendebwawo nga kikulaga nti ettaka lyaliwo lyereere mu bifaananyi bino nagezaako okwerwanako ono ye Sseŋŋenge gwe baatemanga ettaka zonna eka 6 mu kusooka zaali nsibe zino zenkoma ze baayonoona owulidde ezaali zisibye ettaka ettaka lyali lifaanana bwe riti natwala omutawaana era nga lyawukana ne wisdom ng'ettaka lyereere kakati essaawa eno twali bagamba gundi nti ekyapa kya disimolo 15 kyekitutte ne yiika 6 kakati nze sijja kuga nti abakiriko oba abakirimu ebintu bingi mukama wange byendeese nze saalize wano bino byebinya bye baakuulangamu Sseŋŋenge nagendanga ntwala omutawaana nga ndowooza nti naafuna obwenkanya bino byebikondo bino ebikondo ebyo kwegamba embeera era nga muganda wange alimirawo n'emmere oyo era nga tulinawo n'engeri y'ebijja n'ebiki ettaka bwe riti bwe lyali lifaanana Ssaabasajja wange ono nga tuyimiridde Ssaabasajja twogera era tunyumya era muntu mulungi era tali mu bintu ebyo byonna agezezzaako obutanyiigiriza muntu era
muntu omulungi eyali badde ayagala abantu okubeera obulungi naye munnange bamugamba nti Kasujju akola bino nenze neesuubulira wate teebereza nti gino gyonna emyaka ku allowance ebbaluwa ze nnina wano nti za allowance nga sirina kyenfuna ntambuza bigere ng'era bw'okiraba mbadde mbeerawo muzanya yalina pijoti ye 5 nga 5 XR 425 genda ogikebere mu revenue authority osanga enamba zikyaliyo naye yasense bukanga tukola bintu kubanga we twayingirira mu Bulange ng'etuddiziddwa temwali wadde entebe naye bano abavubuka abatoototo abali mu bifo by'obukulembeze mu mmeri bombalaba bavuga zivyeyi ezo bavuge naye kati nganzi wano mu Bwakabaka ne bw'obuuza abataka abakulu b'ebika abamanya nti nze nagenda 97 98 ku lw'ensonga y'Obwakabaka buno bubeere nga butandika okusimba emiki nagimala ssese nga sikomyewo kawange eri ayinza okwebakira Kabaka emyaka egyo ng'olina famire n'abantu n'obeerayo ku lw'ensonga y'eggwanga lino oba abamu nze mba nkitwala ng'omusibe ateereddwa nina kikola kubanga Kabaka wange mwagala bingi nnyo byenkoze byesinza kutegeeza wano obyokutereeza ennono owulidde Ssaabasajja kyobadde omutuukawo ekyo bwe kitu kikali kikolebwe nga muntu mulungi naye abali emabega w'ekyo njagala beekube mu kifuba nti kati asimbye ebibaati agenda okutunda nze nali nsirisi nga nti ettaka mulitunze kasita lyammwe lya Bwakabaka naye essaawa zino asibye ebibaati ayina ebiwandiiko byammwe ebimatiza kyenvudde nkubira abataka era nziramu abantu abalungi abanumirirwa Obwakabaka batuyambe tusobole okufuna embuga esobola tugizeewo kubanga munnange bino biganyi bwe naayogera nti omulabye bwe naayogera nze munnange waliwo omuntu ow'olutwe wano mbugala bagamba oyina olutwe ng'oyina olutwe nze saaganja kubanga bw'oba tolabise bulungi mu maaso g'abantu olaba waliwo aboogezi abamu abatera okwogerera emikolo eyo mu Bulange batya n'okwogera erinnya Kasujju kakati nga nyinyonnyola Abaganda amasaza 2 agataaliibwanga wano ery'ebusujju erya Kasujju Lubinga nga litwalibwa Kasujju ki Lubinga n'ery'ebutambala niye bayinza n'okukola ensonga yonna ebusujju nga tebafuddeeyo ku buvunaanyizibwa abo nti gwe wasigala mu nnono n'oba nti okoze eki gy'oli eyo naye gwe Kasujju Lubinga avaamu erinnya busujju kubanga jjajjaffe okufuna Obwakasujju obumaze emyaka egisukka bakabaka abasukka mu 10 owulidde nga butambula oyo jjajjaffe yali alunda mbuzi ku lusozi Migadde n'asangibwa ow'emmambo yali n'abugwamu ng'ensonga wano zibasobedde owulidde kaakati akavubuka ako mwenva jjajjange kalalidde Kasujju Lubinga n'abaga nti wayi nga mwewuuba embuga eyo nga mwewuuba eyo nti tulinayo ensonga omusango gulemye okusala Kasujju n'agusala yali engeri yedda gye bayambalanga ebifundikwa bino yali alidde ensujju ne bamuyita nti Kasujju Bbeere n'asala omusango ogwali gulemye mu Buganda wano Ssaabasajja yaliwo essaawa eyo n'aga nti onoosaliranga abalangira n'abambejja emisango era ebiti ebi 3 ebiteeriggibwamu okyo ekyomusango ekyabalange n'ekyago naye nga kiva ku nsonga endala olulala gye naakuddamu ekwatagana ku zadde eyali ey'obutazaala eyo yekuweesa ebigambo byonna ne baga nti agambye ani nti oyo Kasujju Lubinga naye nze seewaana bwewaani nze omulimu gwange Bwakabaka ngukoze naye tebandyagadde abasinga bandabanga obutakwagala ate tekisaanyisaawo anti eri balibadde bagirekawo ng'ofiisi nti bwe balwanyisa omuntu gwe bataagadde naye embuga neekola ki neesigalawo ate nga naye tolina musango sinawa kuwuliramu owulidde naye olw'okubanga nti bajja kunkonjera ebisinga obungi abaagala boogera era abayinza okgenda mu maaso ga oyo omusajja omulayo ne bwe yagenda naye empisizzaabo ddoboozi nga nsaba buyambi era mbeebazizza nnyo mmwe abanyambye okusobola nga mwansanga ku kkubo juzi nga ndi maziga kyenvudde mbeebaza omulimu gwammwe gwe mukoze ne munkyaza naye buyino gwe nnina
fayiro wano wembadde ndeese nina ebiwandiiko nga 15 oli kakati ngenda mbisuza wano nawali kubanga bayinza obbigwako ne babikumako omuki ate munnange nenkoma zonna nezijja nsobola okukola naye neebazizza nnyo abanaatwala obuvunaanyizibwa okutunuulira ensonga naye ng'era nsaba katonda waffe atuluŋŋamye kubanga egundi yaffe for God and my country ffe Ssaabasajja Kabaka awangaale era mwagaliza amazaalibwa amalungi ate mwagaliza agende maaso n'okutukulembera ate mwagaliza asobole okuwuliriza abataka bye bagamba mwagaliza asobole okukuuma ennono kwegamba Abangereza tebawera 100 naye toyinza bawaguza naye olw'okuba nti abantu bagaba ennyama nze siri muli wa nnyama nti banangulirira ekinkyayizza ennyo butalya nnyama eyo ya ngeri ng'eyo naye si nsonga bwabanga okutereera ninayo abalenzi benzadde nga 10 bwe babanga ennono tugivuddeko naye ate mwaba abaana 10 temuyinza abalenzi bokka temuyinza kubulwamu ayinza kutwala bwakasujju mu maaso baba baagala goberera ki bwe mbanga nze ddala ndabikanga ekizibu nga byenjogera wano mulimu ekyobulimba nga ekiyinza okuleeta mu ggwanga Buganda ekyo nkirinda eri abakungu owuli nkirinda eri abaki abakungu bayinza naye nnono anti munnanga abakungu boogera nze nkugambye nti mu matikkiro mu battaka nze nayina mmotoka naye essaawa eno nkuuta nfuddu kuutira ddala nfuddu naye katwebaze kuba Katonda tasobola naye nyina ze nalaba bagabye ejjo ezo baziwadde ab'amasaza babawa n'abagomolola nze n'akagaali sikafunanga naye neebaza Omukama Katonda ampadde obulamu ate neebaza Mukama Katonda ate akyabukuwa ansobozesezza okujja njogera ebyo oli naye ne mmaliriza nga nsaba abataka bwe mubanga temusobodde kubeera buli mutaka alina embuga ye ey'ebweru eri muddeeyo musabire eggwanga lyaffe emirembe n'ennono zaffe zisobole okutambula tuleme kweryamu nkwe naye tusabe emirembe twafukamira njagala okubuuza omuntu eyali agadde okwongera okumanya bingi nnyo n'ebyenkiso byotatadde ku kamera nga omubutuufu bwona amupimapima mu ngeri ya kisa kyakikulu ng'agwanidde gwe okwogera naye akufuna atya anze ng'era gwe bwonfunye bwakuyitamu manya nti oyo agwanidde nja kumusengejja sijja kumulemesa naye nja kumubuuza ebibuuzo ebigwanidde ndabe nti watuukira okufuna ennamba y'essimu oba okulaba mu buntu ate si be bali abalina emmotoka entintinge mbutuufu nga bakutuusa n'eruzira kale ekyennyamiza munnange natuukayo ng'omubbi era nga bwe banjogerako nti nabba ettaka naye ebiwandiiko mbirina wano ensala y'omulamuzi njirina wano naye nga sikyayina wenkunukkiriza kugenda saagala weerabire kino onneebaliza nnyo Attorney General eyakoze omulimu gw'okutege omukulu Bwanika nonneebaliza nnyo omukulu Apollo Makubuya byeyakola nga Attorney General nonneebaliza omukulu Mpanga era yali Attorney General wa Buganda mugendi Kasujju eyo gye yeekukuma munnaye kakati engeri gye baataddewo ebibaati bakusanga awo ne bajja bakukiika emmotoka ne bagamba nti abadde n'emisango emabega kakati ntandise kwekweka naye abataka bwe munaavaayo n'abalangira n'abambejja benkubidde omulanga nja kuvaayo nje neekukumye naye kati ndi mu kava kubanga abaka baatuttewo ne toyireeti kakati banya nina abaana ne famire awo naye kakati manya nti bwe baba nga batunze wali bano abapimye abalamuzi abeeyita abafamire ate ne bagamba nti twagala kubeerawo naye kati baataddewo ebibaati baataddewo ku akawunti balinako sente meka nti bagenda kuzima bwe baba baganda baffe titubaganda kubeerawo naye balina sente meka nti zigenda kolaki kuzimba naye nga twalabula abakola ekigambo ekyo nti abo abatwala ettaka tebalirinaako wadde akawandiiko ttaka lya Kabaka naye kati essaawa eno bwe banaamala okulizimbako nga baga nti Kasujju yalitunda nebazizza nnyo ebiseera byo obudde bwo nsaba Katonda akukuume naate siyinza kwerabira Oweekitiibwa Katikkiro atutwala ku ntikko njagala okusembayo nange nga nkwebaza okubeera omuvumu kubanga
abasajja abalimu ensi mu Bwakabaka bwa Buganda ekisinza okubanyigirizisa kwe kwetuulako ndowooza kino kyabakuzibwamu nga kyampisa nti ebiseera ebisinga temuvaayo mu lujjudde mpisa nnungi kubanga era bwebaga nti yalabye Kabaka muki naye abantu mu kigambo ekyo nti yalabye Kabaka mukamu mwe batwalidde ebigambo by'ensi eno byonna ne babisaanyaawo nga beekwasa nti bawalampe bakola ebitasoboka bamala bw'oyogera nti ate barabye awo ensinziro okubuuza kanono ke kajja okusembayo nandi kinkufunye nze njagala nnyo abasajja abakulu abategeera ensonga bensinga okutambula nabo iyo olowooza ani atawaanya Buganda kiki ekitawaanya Buganda yaffe okubanga yali ku ntikko nga kati tulinga abavuga livansi nga bw'olaba nti wano twafuna Kabaka Muteesa ow'olubereberye eyaleeta okumanya n'okutegeera era yasobola okuwandiikira Queen n'amugaa nti oyo mukyala yabafuga nze naalimuwasizza era abazungu abo bwe bajja kuno baddayo ewaabwe ne bagaa nti tusanze abantu abagunjufu obugunjufu obwo bwali butambulira mu nnono abantu gye batakkiririza nze gwolaba siyinza kulya mu Ssaabasajja luki sisobola kukikola ku lw'ennyumba yange mwenva naye olw'okuba nti abantu bazze obuzibu kwe buva nti olulimi Luganda lwangu omuntu bw'alwogera nakugamba nti nze Kakooza ng'omanya nti oyo omwana waffe yeddira nti naye nga si ye Kakooza kakati obwangu bw'olulimi olwo obwangu bw'obutasengejja butawa nnono kitiibwa buleetedde abantu wano mujensa nga tukyatambulira muno Uganda ye yali esinga Korea obugagga Uganda yawolako ne ku Dubai naye bwe ndaba nnyo obufirimu bw'Abakoreya eyo mu nsiko eyo gye mbeera mbwagala nnyo obufirimu gyabwe nina na kafirimu bakayita Queen nalabamu n'endeku n'ensuwa nga n'omwenge bakyagukola ki nga bakyagukozesa naye wano abantu beeyise nnyo Abazungu naye omuzungu bwe yali akola sitoovu yagiwa amagulu aga omanyi lwaki yagiwa asatu asooka kusaba kitangaala kya mutonzi waggulu emmunyeenye enjuba n'omwezi ebyo bye bitangaala ebitonde yennono n'alyoka agenda naye anage gasinga okutereera omujapaani oyo gwolaba bwe yali mu lutalo Ssematalo owookubiri ng'alwana Abamerika balwana n'Abajamani balyoke babakobeko atomic bomb babagamba ekigambo eki nti olutalo tulumaze naye temukwata Kabaka waffe ago gaali maanyi gakwagalana nnono Omukoreya bw'aba yalirabye kati ng'oluguudo luno olukoleddwa olugave bwe bajja omuti nabukalu at least oluguudo yaliyusizza wansi muki omuti ne gukola ki ne gubeera kubanga nnono ekituzizza emabega kati Koreya nsi ya musanvu mu nsi ezigaba obuyambi lwa kigambo nnono nyumirwa nnyo firimu zaabwe bagoberera ennono zaabwe tebakunama tebakola ebintu byabwe babikulaga bali abavuubiika bali emmere eyokya okulaga ennono yaabwe tebeeyisa kizungu naye wano abantu beeyisiza ekizungu abantu balaze omukwano yasomawo oyo tunaamutekayo tutya wali ku Namulondo ani amumanyi gwe omusajja bw'omulaba oyo ayina engatto gy'ayambala anaayogera oluzungu naye tuli bagunjufu tetuli bayivu bano ab'oluzungu olusomo naye bwe ndaba pulezidenti wa Rasa bw'ayogera owa Germany bw'ayogera boogera mu nnimi zaabwe naye naffe singa batukkiriza okwoyo nange baalimpise profesinga okubeera ennene mu byenfuna ebyo tuboogera tebabyogera ebyenfuna byabwe tebabyogera mu luzungu nange osanga singa mbaddemu ebyo ebyammwe eby'oluzungu consultant simanya biki nange naali badde omukugu mu byennono osanga okumanya kwange kuli waggulu naye olw'okuba siri wa luzungu era ndowooza okunyaga ettaka eryo n'ebige kyava mu luzungu lwe batafuta nga ndowooza nti oyo gwe ambeereddewo byakola byebyo awangaale Ssaabasajja amiina ebigambo bino binkutteko nnyo naawe nsaba bikwateko Omutaka Kasujju Lubinga akutte ebiwandiiko abirina kimu ku kimu biviira ddala eyo mu myaka nze gye saazaalibwa nga ndowooza ne taata nzaala naye yali tannazaalibwa kubanga emyaka 32 gye nnina saawe Kasujju
Lubinga akutte ebiwandiiko okuva mu 1910 okuva 1910 kati siraba waawo kitatuleetera kusitukiramu ate tagambye nti awakanya bali wabula agambye bwe babanga batutte batwale kati n'atukubira omulanga tufunewo embuga naye kennyini wassa abaana be naye kennyini nettoyo eyiye baagikubyeko ekibaati ne bagitunda oyo omumbejja wa Kristo si mumbejja omumbejja yali kuziri eka 5 zatwalira mbu ku kyapa naye ate bano bayise mu famire yange jasi okusima nti wali wa famire yange nembalabula nembaga nti bano baga nti balina famire abatali kintu kyonna naye bo bagenda kutunda era naawe wenyini bw'oyita bw'obanga olina bulo akutuukireyo ojja kulamuza olabe naye munnange tomanya nze syagala kubiyingiramu kuba nakoowa entalo yensonga lwaki kati mbeera eyo nga neekukumye gye batambuliza ebigere naye niyalamuza ettaka lya Kabaka linaatuuka n'okugitunda nga liriko nti ttaka Kabaka yalinunula n'oddinunula lirina n'endagaano za national housing erikomezaawo naye lyeganye siryayo naye liddiza nnyini lyo abantu abatunoonyeza obukyali nga buno olwaleero Abaganda abamu abanaasiima oba abataasiimi abagamba nti oyo yakoze bubi okwogera enkolo teba mmere nina okubabuulira amazima kuno nze nkuyita kuluŋŋamya abantu lugunya baali badde bansaasira ne bampaako kuba nze sibbanga ku butaka ayagala ntwale mu kkooti z'amateeka nja kwewozaako naye bino byo bikwatagana na nnono tebiriimu mateeka tebiriimu mmwe luzungu lwammwe bwe weetantala okujja okukolera obwakabaka kkiriza ebyo obwakabaka bwe bikola ki bye bugamba ne birambika mu nnono tujja kutambula naawe ffe tetulina gwe tukyawa olaba muyindi bamuwa nga minisita wa Kabaka n'ogandibwa wano tulinawo olaba okyenji yaliwo nga bamuwadde obwagundi wano Buganda tekyawa muntu yenna tetukyawa muntu yenna naye baleme kunteekako kubanga buli ali mu kikolwa kino wadde soogedde mumanyi buli ali mu nsonga yonna ey'okuntulugunya ey'okumbuuzaako wendiira akacaayi n'akamere nkola ki naye nze sazze kwogera ku bantu wabula njagala mulanga kutuukiriza tubalekere ebyobugagga bwabwe ndowooza bwe banaatunda embuga ya Kasujju neggwawo Buganda eneeba tekyayina bbanja eneeba tekyayina byetaago ku bigambo ebyo kwe tusinzidde okubasiibula tukubye mulanga era muguwulirize muguteekemu ekitiibwa era ayagala okumanya ensonga ezisinga wano ng'ozirabidde wano yogerako nange tujja kumuumuunyaamu tulabe era bwe banzikiriza ebiwandiiko byonna ebyengeri zonna nsala ya misango biki mulabe ebituli ebigulimu nsobola ebiwandiiko biwaayo ensala y'omulamuzi tagabanga ku ttaka lya Kabaka naye teririiwo liweddewo ani alitunda mazima bulungi nnyo olunaku olwayo tubasiibudde tunaabaddira ate mubeere nga mutuweereza obubaka saako n'ekyo omutaka Kasujju Lubinga kyayogeddeko tubasiibudde kakati kiba kikulu itira nawali ewa Yakobo nabo bagambye leero baasidde ya Kabaka ebizibu byalimu bingi kati bw'abakyassa tusaana tukube ejjejjerewo sooka mpaakali bannakatanza nzi n'Amaganda mu maaso ga nnyinisi yennyini iri muno mwali amanyi kuboolanganda abazze wano be baabuubwe abanyarwanda abalungi n'abakiga abazze wano be baabuubwe